suck that commitment out of that person. Suck that commitment. Naddala omuntu nga gwe omwagadde. Omuntu oyo ng'omulabyemu ebyenjawulo. Omuntu oyo ng'omulabye nga asobola okuba nga abeera ensonga ennene mu bulamu bwo. Abantu abamu tebamanya birungi nga babifunye. Abantu abamu tebamanya birungi nga bibasemberedde. Ngeri ki gye tuyinza okuyambagana? Oyinza otya okuyamba munno n'asobola okwewaayo? Osobola otya okuyamba munno n'abeera ng'ayongeramu okuteekamu ebyo by'alina okuteekamu, naddala ng'okakasizza nti alina obusobozi era abirina, ng'alemeddwa bulemwa kusalawo, alemeddwa bulemwa obaolyawo okusoma bintu nga bwe byandibadde bisomebwa. Tusobolera ddala okuyamba abantu baffe okutwongera oba okuweerayo ddala. Munno gw'oyagala ennyo mujjukizenga okutya Mungu, naddala mu nsonga zino ez'okuba nti tuli mu zambi, erimu ku mazambi amanene, ezambi ery'obwenzi. Buli lw'omulaba ng'asoonoola ebikono oba ebigalo ng'abikusembereza, mugamba musiraamu tya Allah, musiraamu tya Mungu. Kati subire nno nti gwe baba bagamba amagezi gaba kwegali era nga n'okutya Allah akutegeera. Tukugamba mwejjukizenga, mwembiriri okubanga mutya Mungu, okubanga mutya Allah, kubanga ku yaumul kiyama mugenda okwewaawo obujulizi obukambwe. Kibi nnyo mukwano gwo gwe pepeyanga naye mu nsi muno ate okukuwako obujulizi obutali bulungi. Era mu Qur'ani mukimanyi bulungi nnyo nti Allah bw'aba atukubira ekifaananyi eky'olunaku lw'enkomerero, abantu bagenda kubanga basikaŋŋana amataayi, amaama abaana nga basika maama waabwe amataayi, taata nga bamuli bubi ne taata naye ng'abanja, abafumba babiri nga nabo beeri bubi nga beebanja ebyo balowooza nti tebyali bikulu. So tukugamba, you can help each other commit better or commit more by remembering the boundaries of Allah. Allah nga mumutya era nga mukola ebyo ebiri mu mateeka ge, okubanga tetweyonoonera era nga tetuleeta bukaawu na bukambwe wakati waffe. Ensonga ey'okubiri ze tuyita values and standards. Abantu ababiri abaagalana oba abakolagana, mitendera ki gy'otambulirako okkiririza mu biki ebikulu mu bulamu bwo? Tambulira. Sijja kubeera na muntu ng'ebigambo byasanga byayogera. Sijja kukomitinga. I will not commit to someone who is a hypocrite. I will not commit to someone who is a miser. I will not commit to somebody who is a thief. I will not commit to somebody who is unreliable. What are your standards? Biki ebyo nga tojja kusobola kubigumiikiriza. Ensonga eyokusatu esobola okuyamba omuntu gw'oyagadde okuba ng'asobola naye okukwagala, okuba ng'asobola okwongera okwewaayo oba n'akomitinga ne mufumbiriganwa oba okuwasa. Bino nno tubisomese n'abaana baffe. They have to have clarity of the things they need in their future. What is that picture of the husband you want? What is that picture of the wife that you want? Ojja kusobola okufuna commitment ng'ogijja mu muntu oyo kubanga omusisinkanye. Era ogenda mugamba nti mbadde nnoonya gwe, mbadde ntambula nga nnoonya omuntu asobola okukola ekyo kubanga olina obukakafu bw'ekifaananyi ekyoyo oba ekyo ky'ekintu ky'oyagala. So tukugamba mu budde buno nga oyagala okwewaayo okweyongerako, osobola okuba nga oyamba omuntu gwe wafumbirwa edda, kubanga wano ate kati abantu abafumbirwa edda baba bajja kutawaana. Mukubira ekifaananyi, yongera omugamba nti wabadde ogenda kunsanyusa nti ate wagenze n'ondaga nti ogenda kukola kino, mulage nti singa aba akoze kino, singa aba akomyewo manguko nti handi bwe waŋŋambye nti onnyuse, nabadde nkulinze nga manyi ogenda kuddako mangu, banaye bodda amangu, mpulira nga nkyagala era mpulira nga kinsanyusa. Omwami w'omuyambe ategeere nti mu bimu ebikusanyusa era by'oyagala kwe kubanga abeera nga akomawo oba olyawo obudde nga bukyali-kyaliko. Okitegedde? Ekirala ekyokusatu ng'oba kiddirira ekisembayo kye kituyita never break communication. Tolekeranga okwatula
tolekerangaawo okwatula by'oyagala tokikomyanga kubanga buli lw'onookikomya ojja kutandika okufuna second makikiyita tutya bajja kukuwa by'otayagala bajja kutandika okusavinga emmere gy'otayagala bajja kutandika okukola okukujooga okukola gadibenga lye. Continue to communicate. Genda maaso ngo standards zo ozikuuma mugamba nti naye nze ebintu by'obukyafu sibyagala. So engeri gy'oyinza okubanga ofuna n'obeera ng'otuuka kubanga 100% eyinza okubanga si nnyangu nnyo boolyawo kuguka kutuukako naye omuntu gw'okolagana naye abeerenga forever akuwa ekyo ekisemberayo ddala okuba ekirungi. Bw'aba alemereddwa bwe tugenda ku stage oba ku mbeera esembayo nti bw'oba olabanga tebivaayo bulungi oba omuntu akulyaza amaanya oba akulaga nti no you withdraw takubigere abantu abali mu kwogerezeganya nga temunnaba kwewaayo bw'olaba omuntu nga tatuusa standard z'oyagala takubigere amasimu lekerawo gakwata message lekerawo ziddamu mulage nti gundi nange neetaaga okulagibwa nti oba oliawo ndi wankizo oba oliawo ninamu omugaso oba oliawo njagala. Buli lw'onoddako emabega katono kijja kuwa omuntu oli omukisa naye okuvaayo alageko oba okweyongererayo ddala oba omuyambye yeeyongereyo akite. Tuleme kubeera nga olya oba weesiba ku muntu oba ng'omulemerako. Bw'anaaba akomyewo awo ate tukiyita rekindling ate awo zidde okunywa omukwano guddirewo ddala ekisemberayo ddala. Bane walk away. Muyige okuta abantu abatabafaako. Walk away. Abali mu bufumbo ekyo kirala. Tujja kubanga tweyongera kyetegeeza tetugamba munobe. Naye omuntu nga bakwogereza bwogereza. Omuntu nga akulaga nti byakumukaka kasoba byakumwesibako walk away. Kati beera amanyi kyayagala walk away. Tambula weeyongereyo ojja kusisinkana abo abakulabamu amakulu abakwagala nga bakwagala mu byannamaddala nga bakwagala biri waliwo yabiyita ebyalagirwa. Wasalillahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim alhamdulillahi rabbil alamin. Tubasiima nnyo tubaagala nnyo tusaba ow'ekitiibwa obugambo buno abeerenga abutweyambisa okuba nga twongera okukolagana obulungi tubeerenga enkolagana zaffe tuzifunamu maaso eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.